Oliku chinana mnana kateze mnana chabasa. Oh yes, akatabo kafe Naawe Osobola munange tunatera ko okamaliriza tunatera okukamaliriza tera waliwo yangaye nti oba tukomezeo ko kumanyi g'obuntu nganti ekyo nakyo nja kukirowoozaako kubanga ate amaanyi g'obuntu ate naye yali super mu ngeri emu oba endala. Naye ng'olwaleero tutatuukira ku Lwokutaano nja kuba nsazeewo kiki kye tuba tukola ki kye tunaba tugira ne tuwumbawumba omulamwa gwaffe nti omuntu afaanana nga bw'afaanana olw'endowooza ye. Etuga nti mu nsi ne bw'oba mugezi otya ng'olina amaanyi gonna ne bw'oba munene otya n'omugaso ogwenkana wa endowooza yo ekukuuma oli mutono. Etuga nti kati nno munaye ky'olowooza kikulu nnyo okusinga ky'okola kaakano, era bw'oba oyagala okukyusa obulamu bwo oteekwa okukyusa endowooza yo. Munda mu ggwe mulimu omuntu atalabwangako bantu bonna balala, mulimu obusobozi obutalabwangako mu nsi eno, naye byonna okubituukako oteekwa okutereeza engeri gy'olabamu ebintu. Era weebuuze mu kiseera kino olowooza otya? Endowooza yo ekuyamba etya okutuusako ebyo by'oyagala oba ebikukutte obukwase? Tumaliriza. Mu nsi teri muntu akula kusinga ndowooza ye. Kyokka endowooza yo ekolebwa engeri gy'olabamu ebintu. Okawuliddeako? Endowooza yo ekolebwa engeri gy'olabamu ebintu. Era bw'oba oyagala okusingawo ku ekyo ky'oli kaakano, kyusa by'okkiriza mu bulamu bwo. Bikyuse. Obulamu buli ekyo ky'okkiriza kye buli. Bw'oba olaba ng'obuzibu, obulamu bujja kuba buzibu. Bw'okkiriza nti obulamu bwangu, ojja kulaba ng'obulamu butandika okukwanguyira. N'olwekyo kiri eri ggwe ky'okola ki? Ky'okkiriza. Omanyi ku wiikendi nina be nabadde nabo, twabadde mu bifo bingi. Omusajja n'ageraga nti omugagga aweta. Omugagga aweta. Nanga naye kawenja olina ssente mmeka ezo ezigansa nti omugagga? Omugaa nti ate neetaaga kuba na nnyingi, nze mu bwongo nze nakiyingiza nti ndi mugagga. Ekyo ekitono Allah kye yampa nze kikyo. Bwe bugagga bwange obwo, obulamu bwampadde, ndi mulamu, nsobola okutambula, nsobola awo wonna ndi mugagga. Nina kakatono kendya, nina wensula, awo wonna ndi mugagga. Kati obugagga nze kindi mu bwongo, si zino nkalu, kuba ye yadayagala kulaba nkalu. Enkalu ezo sizirina, naye obugagga obwange ndi mumativu, n'ekyo Allah kye yampa. Era bw'oba oyagala okusingawo ku kiki ky'oli kaakano, kyusa ky'okkiriza mu bulamu bwo, ojja kulaba ng'ate munnange okyuse. Okyuka mu sayidi zombi. Oyinza okukyuka ebintu ne bibeera eby'omulembe, oba n'okyuka ne bigaana. Kwegamba yonna eba ndowooza yo y'eba ekufuga mu ngeri emu endala. Bw'oba olaba nga buzibu, munnange buba buzibu. Bw'okkiriza nti munnange ekintu kyanguwa, era bitandikirawo okukwanguyira. Byonna tubikkiriza bukkiriza. Omanyi waliwo ggwe ekintu ky'olaba n'ogaa nti Katonda wange, ye kino ŋŋenda kivaamu ntya? Ate ye Allah n'akugaa nti ate ekyo layisi. Kale kuuma nnyo endowooza yo. Weegendereze ani ayogera eri obulamu bwo. Weegendereze biki by'owuliriza. Weegendereze biki by'osoma. Kubanga bino byonna bye bizimba obulamu bwo kye buli kati. By'owuliriza, by'osoma, by'olaba, byonna bigattagatta bwe biti ne bizimba obulamu bwo bw'olimu kati. Olwaleero obulamu bw'olimu byonna biva ku ndowooza yo. Njagala okitegere nti osobola okukola buli kintu ky'okkiriza nti osobola. Era ebyo byonna by'okkiriza nti tosobola, wallahi tojja kusobola kubikola.
tuwumbawumba katabo kaffe Naawe Osobola mu byonna Ssenkaayi byatuwandiikidde omwaka guno oba omwaka guli. Yagamba nti obulamu bulinga ekizimbe ekirina enzigi ennyingi kyokka nga buli luggi luliko kufulu. Okusobola okuva mu kisenge ekimu okudda mu kirala wabaawo kufulu erina okuggulwa, kyokka ng'ekisumuluzo oyina kunoonya kinoonye. Kufulu bye bizibu n'okusoomooza okw'enjawulo kwe tusisinkana mu lugendo lwaffe olw'obuwanguzi. Buli mutendera gw'otuukako guba n'okusoomooza okwagwo kw'oba olina okusalira amagezi oluvannyuma ng'okuvuunuse olwotwalibwe ate ku ddaala eriddako eddala. Naye okusoomooza kwonna kaba kabonero bubonero akalaga ekintu ekyekwese, era ng'abo abamalirivu okwaŋŋanga embeera yonna be banoonya engeri gye bagivuunukamu, be basobola okutuuka ku bulungi bwa Katonda. Ekitegeeza nti gwe buli fulo gy'otuukako kuliko ekkufulu. Ekkufulu kwe kusoomoozebwa okukwolekedde. Bw'okwaŋŋanga n'oyiiya n'oguma n'olaba engeri gy'okuvuunuka ng'ekisumuluzo kifuna, ng'oggulawo kufulu eyo ng'ogenda ku ddaala eriddako. Naye nga mu byonna Ssenkaayi byayogedde, yagamba nti obusobozi bwo si kyekyo ky'omaze okukola, wabula ekyo ky'otannakola naye ng'osobola okukikola bwe busobozi bwo. Obusobozi bwo si kyekyo ky'omaze okukola, wabula ekyo ky'otannakola naye ng'ate olina obusobozi obukikola, obwo bwe busobozi bwo. Buli kintu kyonna kye waakakola mu bulamu bwo tebuba busobozi bwo, kubanga ekyo oba okimaze oba okikoze. Wabula ekyo ky'otannakola naye ng'osobola okukikola, ate obwo bwe tuyita obusobozi bwo. Ako kakulu nnyo. Ky'otannakola naye ng'ate osobola okukola ki? Osobola okukikola. Ate era n'agamba nti mu nsi bw'oba oyagala okumanya ebikwata ku kintu ekikole, noonya eyakikola so si oyo akitunda. Newankubadde akitunda asobola okubaako okumanya kwafuna ku kintu n'akyogerera, ng'olwaleero katugaye nga wagudde ku mwana n'ayogerera ekintu, naye takitegeera ng'oli eyakikola. Toyina kwesigama ku muntu yenna kukubuulirira kikyoli. Lwaki? Toyinza kwesigama ku bumanyirivu bwa muntu ku kintu. Kukola kusalawo kwa nkomeredde mu bulamu bwo. N'olw'ensonga omuntu oyo ayinza okuba nga teyategeera bulungi nnyo ekintu kiri, okugeza olw'okuba omuntu yalunda ku nkoko ne zigaana olw'obutamanya bwe zirundibwa, ate tasobola kusinziira ku ekyo n'agamba nti enkoko tezisoboka, kyokka ng'ate waliwo be tumanyi abazifunyemu.